naveri era mu lunaana naye neegezezaamu nabaddeyo lunaku lwaggulu. Oyina ekigenderwa lwaki oli wano ku ssomero? Gwe weezudde ki ky'oyagala okubeera? Toli mu public speaking, mu mupiira toliiyo, n'owagira towagira. Asina ekirala kyenzeemu tetulina kwebositinga nnyo n'ova ewaka olw'okubuuza osanze abaana b'abanene naawe oyagala okugenda ku high level ne weeyisa waggulu ng'ate tomanyi kikyolesa ewaka. Tulina omumanya ki ekiri ewaka. Kirungi nnyo kukolagana n'abantu b'osomye nabo saako n'abo bakusingako. Omutendera gwe tuliko ebintu ebimu bye tuyinza okusasulira kwe kulagajjalira ensimbi z'abazadde baffe ze batuteekamu. Bwe tunaaziragajjalira kigenda kukositinga ffe ffennyini. Njagala okusaba abazadde nti omuntu yenna ekyobugagga ekyensibo ky'ojja okuleka ye mwana, naye mwana alimu empeke. Omwana alimu empeke yagenda okubeera social capital ow'enjawulo eri omuzadde yenna. Mwenno abaana baffe abato mulina okukimanya nti mwe eggwanga lyaffe ery'enkya, eggwanga lyaffe ery'omu maaso. Abamu batuuse ku myaka egironda batandiikiriza, n'abamu tebagenda kulonda. Naye kyannaku nti abamu basiiba balondoola bannabyabufuzi. Eriyo n'abatono abatandise okuleebeeta bannabyabufuzi. Bakubiriza akaseera kano nammwe mukole ebibazimba ebinaabafuula abantu ab'amaanyi. Bw'onoomala ekiseera kino ng'oleereeta buleereesi olondola munnabyabufuzi, era ojja kwekuumira ku mutendera ogwo ebbanga lyonna, ojja kuba okulemberwa.